Waawo kakati omukyalo ono agambye nti yaloose omukyala nga mulokole. Ogambye nti omukyalo omulokole yazze n'agambye nti olinda ki okusamira nga tosamira. N'oddamu n'omugamba nti anti nkyalongoosa nnyumba. Akati wagenza okulaba mu kulongoosa ennyumba oba okujeera ate ng'olaba okozesa muggo gwa wanne, muggo gwa balema. Muggo gwa balema nga gw'oli mu kweresa gw'okuŋŋaanyisa ebisasiro. Kino kirabba wansi kibeera ku muggo gw'omulema nga ky'oli mu kulongoosesa ebisasiro mu nnyumba. Kakati wagenza okulaba ate nga okutta abaana babiri obatwala ku ssomero, ogenda ku ssomero. Akati ogambye nti bwe watuuse ku ssomero ate abaana ne bayita mu kituli. Babadde babiri nga balongo ne bayita mu kituli ne badduka. Babadde babiri nga balongo nga balenzi ne bayita mu kituli ne badduka. N'otunuulira abaana nga badduka nga bayise mu kituli, kati ndowooza oba ne baggwerayo. Kati omusomesa we yajjidde n'akugamba nga toddaka n'oyogera ku ky'abaana, abaana ndowooza bakudduseeko bagenze. Kakati nnyabo kankwanukule obubaka bwo buno. Nnyabo, omukyala azze n'akubuuza nti lwaki tosamira, olinda ki okusamira? N'omugamba nti nkyalongoosa nnyumba. Ogenza okulaba ng'ogirongoosesa muggo gw'abalema. Gwoyeresa naye ng'ate si lweyo, naye ng'ate gwoyeresa. Akati nnyabo, ekirooto kino mukazi ono bakubanja okusamira Lubaale ate n'obudde bukuyiseeko. Obudde bwakuyitako dda, weetuddeko ng'owoolwazi oganye okusamira Lubaale. Ezo ntumwa okwo kulabulwa. Omanyi Lubaale ebiseera ebisinga tasingibwa musango. Lubaale abaluma oba abattidde baana oba ogudde ku accident naye nga toyina gw'oyinza kugamba nti Lubaale mubi. Lubaale bw'aba akutumira abantu akutumira aseka era by'omuddamu ye takuwakanya. Kati omugambye nkyalongoosa nnyumba takunyeze. Kyekibi kya Lubaale nti singa omukazi ng'oyo bw'ajja okugamba nti mwana ggwe olinda ki okusamira, singa ajja n'ebikanga oba n'aleka nga kkubye naye obuzibu Lubaale kyayina. Lubaale akutumira mu bulungi era addayo mu bulungi. Kati bw'otuuka ekiseera oba ovaamu mbuto oba ozadde bwana bubiri bufudde oba ofunye accident oba okugulu kufuuse kulema, kati eno abantu boonyumiza ng'obagamba bula bannange Lubaale talina kisa. Lubaale teyandibonereza mukyalo oyo kuba bambi omukyalo oyo kati obwana bwe mukaaga ani agenda obbulabirira, ani agenda obbusomesa, takola. Emmotoka yamutomera magulu gafuuka malema. Bannaaye empewo wabula teziina kisa. Kumbe gwe oyogerera awo tomanyi mukazi oyo gy'avudde na mpewo, empewo zajjanga zimulabula. Kyava bakugamba nti ewantu gw'osanga ajeera tosaayo kikyo. Oba wamuwa 10 lumu otambule ogende, tosaayo kikyo. Wandiyogera ebingi ekibonerezo ekimuliko ne kikuddira. Okitegedde? Empewo zigenda okubonereza omuntu, omusango guba gusinga muntu. Abantu balwawo nga babuulirwa lwakuba abantu bamputtu. Oyo omukazi azze n'agamba nti olinda ki okusamira, lwaki tosamira? N'omugamba nti nkyalongoosa nnyumba. Akakatuntu n'omanyi kye kategeeza. Kati oliko omusambwa gwa kadduwa nnema. Oledde gwalemaza ebintu byo. Gwalemaza ebintu byo, toyina ky'oyinza kukola mu nsi wano ne kivaamu birungi. Era olwaliro ne bwobeera ne ssente ne bwobeera ne poloti 6 be bantu b'osanga ng'ebintu byabwe byafa nga byaggwaawo. Ebyo tetwakabiraba. Omuyaya akola aguze egindi, aguze ku kyalo ekiddako ewaabwe ate aguze mu ttawuni eriwo. Otera obbalaba bulijjo. Oli n'azimba n'ennyumba y'abapangisa. Omuntu n'afuna ebizibu omulundi ogwo ne gwera ebintu ebyo n'abitunda. Okitegedde? Empewo bwe ziba zikulwanyisa kuleka sseke zisobola zireeta buleesi tsunami ng'asinga ku by'obugagga by'ebbeeyi. Just tsunami. Empewo zireeta tsunami ng'agenda kumalako obukadde 25. Zireeta tsunami nga ne bwekwatakwata mu ssente enkalu toweza ssente ezo ng'olina kutunda bibyo. Abo omuntu aba aweddemu naawe fulaati. Peeramu. Kitegedde aba aweddemu.
beeramu empewo zireeta tsunami ng'asinga by'olina ssente ze bagenda okukusaba oba ku poliisi oba luddawo oba mu kkooti nga zisinga by'olina waakalaba kati omuggo gw'oyeresa mu nnyumba mulema weekwasa nsonga buli lwajja kola kino nkyalina byenkola lwajja kola kino nkyalina byenkola kyokka ye Lubaale akusekerera Lubaale ye oledde yakulemaza dda gwe muggo guno gw'abalema gwe buli kyoyita okulongoosa ntegekera bwana bwange nandiguze egindi akapoloti abaana bange balimo okubeera mu bbanga byonna birema gwe byoyita okulongoosa olongoosesa muggo gw'abalema lwaki tobeeramu ffe tuli basajja bamanyi ate bwe nkugamba ebyange n'ogaana obbikwata oba ogenda kuwangatto kyova olaba nti abantu okwenyigira ku mikutu gino okufuna okumanya n'okutegeera kikulu ate n'omuntu ogiwangalirako kikulu nsobola okuba nsomesa ggwe naye nga nsomesa balala okitegedde kikulu ne bw'obeera ku mukutu guno ne bw'omala wiikisi 2 nga toddibwamu gwesibeeko kikulu kuba tegusulawo osula kale kiroto kyono mukiwulira kiroto kyono kikwata ne ku ggwe ate aloose kino kitegedde ono ye yaloose okitegedde ono ye yaloose si ggwe waloose ne bwe tuba tumuddamu kikwatako omukazi amugambye lwaki tosamira olinda ki okusamira n'amugamba nkyalina bye nnongoosa nkyalongoosa mu nnyumba okitegeera omukazi tamuzzeemu omukazi takayanye ebiseera ebisinga Lubaale takayana ye Lubaale kasita gama n'omanya kyekikulu azzayo alipoota nti mugambye nga bawandiika mu fayiro nti ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba baamubuulira ekyo nga kiggwa nga bakomyawo omutume omulala nga lwaki tosamira tankyalina bye nnongoosa takayana takuddamu takulabula nti oba waife tuli babulabe nga ddayo abagamba mugambye nga bawandiika emisango nga giwera olabira awo mu bukulu omanye obutasamira buluma bukulu sanga omukazi nga yeesibye ekimyo omwana gwasinga okwagala ennyo akola ku kisaawe entebe nga bamumubikira gundi afudde ekikutuko mwana ali Bulaya Germany omwana abadde asinga okuyamba ennyo ewaka okuweerera abaana yazimba tanki ewaka yazimba ennyumba ewaka yakola ki abadde alabira ewaka yonna bino bamugamba nti oli aliko kisika kumusanga n'obutamusanga nga babika abamu kuvaamu mbuto abamu kutuukibwako ebintu ebitali bya bulyamu bwa bulijjo abantu bulijjo mubalaba biruma bukulu Lubaale akubuulirira ebbanga n'akuleka ne weerabira biruma bukulu okitegedde kakati mu mbeera bw'etaka akalooto okalaba nga katono ne kanene si katono omukazi azze n'agamba lwaki tosamira osamira ddi obudde nga buyita n'omugamba nkyalina bye nnongoosa takayana n'atambula n'agenda genza okulaba omuggo gw'olongoosesa gw'abalema ewansi ekintu kyalabba ekibeerako kyokuŋŋanyisa ebisasiro kyokola ki gwe byoyita okulongoosa gwe byoyita okutegekera obwana bwo gwe byoyita okukola gwe byogamba nti kangira nkolaakola Lubaale nja mutereeza kangira nnyongerayo ebiseera Lubaale nja mutereeza okwezimba si kibi naye kisinziira weezimbira kwani ani akubanja obusungu bwe bufaanana butya okitegedde abantu mwetunulemu okwezimba si kibi n'okutegekera abaana si kibi naye kisinziira otegekera abaana akubanja ayagala obategekere nga tonnamumanya obusungu bwe bufaanana butya akubanja ayagala okole mukadde kano akubanja ayogera ki ekyo kyosooka ng'okumanya amanja ayogera ki akubanja bw'aba agamba nti mukadde kano tokola nze nja kukuwa ssente ng'omaze okuntereeza va ku byokola mufune okumanya n'okutigiira just kumanya n'okutigiira just kwewaayo Lubaale kwewaayo okitegedde kwewaayo abantu abasinga bakolera bwereere abantu abasinga basanga eyo nga balina ebintu byabwe naye ng'olaba tebabirina banne mubeeremu banne mugende nga mukola lisaaki mu bantu muleke kwetunulako mwekka leka kutunula ku ggwe wekka leka kweraba wekka genda ng'otambuza amaaso ku bantu olaba abantu abagenzi bafiirwa ebintu byabwe naye nga bifa biva mu bbanga nga taliko amuloze ate nga naye muntu genda ng'olondoola abantu abagenzi bafiibwako ebintu byabwe abantu abagenda nga bamala ebiseera nga bakola ne bateekawo n'ebintu ebikalu manyi bagamba nti sente bw'oba onooziwangaza oteekawo kikalu sente zizze mu bupoloti sente ziguzimbemu ennyumba sente kola kino kola ekikalu abantu bangi bazze bakola ebikalu n'ate ebintu byabwe bizze bibafaako oli n'agula poloti ewantu ne wazuuka yagikayanira ate agikayanira n'agitwala okitegedde ebintu eby'enjawulo kati ebintu gwe byoyita okulongoosa
kankole abaana bange obwana bwange bunaasigalawa kankole mbeko byentegekera abaana bange okitegedde babiremaza dda abantu abasinga balina akatambala ku mutwe asobola okuba ku mulimu ng'alaba akola era asasulwa ate abantu abasinga ekisinga okubatimba bbula kwe kuba nti mu bbanka alinayo obukadde obuwera obuna ng'alaba bungi alaba tasobola kuggwamu ebyo byonna ssente empewo ssente wezisanga weziyita nga zijja ate wezisanga weziyita nga zigenda ebintu by'ensi ebintu by'ensi bwe bityo bitambula kati nnyabo goberera nnyo obubaka bwo buno olongoosesa muggo mulema bw'abalema oyo kadduwa nnema akwambadde yakuyingiramu dda omuntu n'omujjako emirundi 3 duba abantu bakiki ate ayinza n'okuba ali ku mukutu guno owulira ng'otamwa nange oba okukola bino nagwo omusango nze simanyi na kumanya ate nkomyewa kakati omusamba gwa kadduwa nnema gukwambadde gukwambadde era gukubanja oyo kabaka wannema olina omumanya ate n'omanya kabaka mukasa kuba ye mutabani kabaka wannema bw'amala okukaddiwa obwakabaka yabukwasa mukasa mutabani we n'olwekyo nga tonnakola bintu birala byonna olina kusooka lutabaalo lw'essese n'ogenda ewa kadduwa nnema n'otwala omuggo n'otwala amafumu n'akutikkulako ekitundu eky'obusungu kitegedde ekitundu eky'obusungu yakulemaza obwongo bwo bulema engalo zonnema emikisa gyo mirema buli kimu ekyo kirema okola obusente buno kuleke kutimba bbula oledde oba mulema mu butalabika oba mulema okakasa nti oli mulema ojja kulabira ku mbeera z'obulamu bwe zinaabeera nga zikutomera mbeera z'obulamu bwo kugambye abantu bakola ebintu ne babiteekawo ebintu enkya ne bifa oli naakola edduuka lya sipeeya nga lijjudde sipeeya gwe bayayanira ennyo edduuka eryo ne lifa ne liggwawo nga lifa alaba ebintu bino babitwala ng'olaba okitegedde ng'olaba bw'oti leka mulekenga kwerabako mwekka mutunuulire ng'amaaso gammwe nga gabajja ku byammwe bye muliko mutunuulireko n'ebyammwe muntu beerako n'amaaso ana ng'oweetunuulirako ate ng'otunuulira ne ku bantu b'ensi abali mu nsi ojja kumanya ensi eno kyekirwalo n'okumanya nakutegeera singa abantu tebakyatambula nakweraguza singa omuntu amanya kirooto kye kyaloose n'amanya nti ntambulira mu bulabe kenkole kino kenkole kiri ejjajjabo bagamba be balina ssente zo jjajjabo bagamba be balina obugagga bwo byonoonya okufuna be babirina beeramu bagamba byonoonya okufuna ffe tubirina enda ye ine ekikolimo osobola okuba n'obwana bwo bwonoonya okutegekera ebintu byo ng'ate obwana bwo Lubaale tajja bukkiriza bibeeramu ngira tebujja bibeeramu nga ne bwowaliza tebujja bibeeramu gwe tolabangako omuzadde aweerera abaana n'afa nabo n'aweerera abaana n'atunda n'ettaka lye abaana ate ne batakola byabaweereddemu n'obasanga nga banywa myenge n'obasanga basiba zi betting bakola biki abaana nga bayaaye naye ng'omuzadde yatunda n'ekibanja kye ky'omukyalo aweerera abaana babeereko bulungi wali abazadde bagamba ffe tetwafuna mukisa gutuweerera abazadde baffe baali baavu obwana bwenzadde kembuweerere bo bubeereko bulungi sitiiru n'abuteekamu ssene n'atunda n'ebibyo ebikalu abaana ne bagana ne bafuuka miyaayu abaana abamu ne bafunira embuto mu masomero abo wakalaba omu lisaaki gikole nga teweetunulako ggwe wekka kola lisaaki mu nsi Lubaale lisaaki Lubaale kumanya nakutegeera okitegedde era oyinza okwagala okuwaalirira ogamba nti abaana bo babeere bulungi kyokka ng'olina ekikugoba tekikutadde era ekikugoba kikutadde nekikugamba nti byonna by'okola teri mwana wajja kubifunamu era ne bibetta okitegedde kati ensonga zo zonna nnema emikisa gyo mirema emirimu gyo mirema tobeerawo n'akalimu k'okola n'oga ate mulangira alimba ate emirimu gyange gibeera gitya emirema ate nga nkola togeza n'okyogera nkugabe ova ku byange ng'ogenda kuwangatto mirimu gyo giba mirema ako kaba kantu akaba kakusiikiriza amaaso mukadde kano naye oledde giba mirema ogwo gusobola okuggwawo n'omala emyaka emirala 7 nga toddangamu kufuna mulimu gweyagaza okitegedde kakati mu mbeera bw'etyo olongoosesa muggo gw'abalema kadduwa nnema akwambadde kadduwa nnema ayingidde obulamu bwo bwonna
ewammwe musambo gwo gubabanja nga tonnasamira nga tonnakola birala byonna. Olina kusooka genda Ssese nga tonnakola birala byonna. Ssese olina kusooka genda mu mbuga ya Kabaka Wannema n'ojjawo obulemu. Ne bw'osamira Lubaale ne bw'oteekawo ebibbo bya Lubaale ne bw'oteekawo amasabo ne bw'okola biki nga buli kyokola kyonna okozesa muggo gwa kaddu Wannema gwa balema tekisobola kuyitamu. Tosobola kuwa musambwa bintu ne gukola makulu. Tosobola kukola kino ne kikola makulu. Tosobola kugula ploti gindi n'ebaamu makulu. Tosobola kuzimba nnyumba n'ebaamu makulu. Tosobola kubeera bizinensi n'ebaamu makulu. Ng'ate emikono gy'okutte emigo gy'abalema. Era buli kintu kyonna ky'olisooka okukola kyonna wadde mu Lubaale kyonna tiwabanga wakulimbalimba osooka nga genda Ssese ewa Kabaka Wannema. Okitegedde n'ogenda n'omubikka otwalanga amabala 3 ebbala erimyufu n'eryeru n'erya kyenvu. Okitegedde otwalanga omuggo gwa Kabaka Wannema, otwalanga effumu lya Kabaka Wannema, otwalanga ensumbi ya Kabaka Wannema, ogendanga Ssese nga tonnakola kirala kyonna. Okitegedde ojja obulemu. Ojja obulemu mu nsonga zo, ojja obulemu mu bulamu bwo, ojja obulemu mu mikisa gyo, ojja obulemu mu bintu by'otegekera abaana, ebintu byo bijjemu obulemu. Okitegedde ekirala akatundu akazzeko ogambye nti waloota nga otwala abaana 2 ku ssomero naye nga balenzi nga balongo. Baali balongo naye nga abaana bo balenzi ng'obatwala ku ssomero. Bwatuuka ku ssomero abaana ne bakutolokako ba ne bakuddukako ba ne bakwesimattulako. Abaana ne bayita mu kituli ne bagenda. Kati n'obeera ku ssomero kwo n'olinda abaana ng'obalengera baggwerayo. Musomesa najja n'akubuuza ate ggwe nga tozzeeyoka. N'omugamba nti abaana ng'era kiraga olinda baana. Kati Lubaale wakulaga ki? Lubaale wakulaga nti obanjibwa okgenda ku ssomero z'embiri. Ku ssomero byebifo ng'ensozi, ebifo ng'embiri bikyomutambulira emyaliro gy'abaana. Era byo abalongo bo badde olaba abaana abalongo bo badde tutte ku ssomero si balala. Omulongo omu mukulu wa munne, omulongo omu Kabaka Bulamu, omulongo omulala Kabaka Ndawula. Omwana omu Kato, omwana omulala Waswa. Bwe buyinza obukutuddemu bakabaka ab'emirundi 2 abakubanja. Oliko Kabaka Bulamu, oliko Kabaka Ndawula. Okitegedde ennyota eyo mwotudde. Okitegedde bwe bwakabaka obwo bukubanja. Kati amanya gakubanja. Amanya agakubanja bw'oligenda mu mbiri oba mu bitundu by'ensozi omutudde emyaliro gy'obulongo eziri wansi w'obuyinza bwa Kabaka, ebifo bwe bityo mwana gwo ojja bbirwamu. Ye ggwe muntu agenda mu lubiri amaanyi ne gakudda ku bbali ne gagamba omuyizi tumuleese afuno amanye anoonye atuukirize ebyaffe. Olitambuza omwaliro gw'obulongo ebbanga nga ddene nga si ttono. Ensonga zo zirirwawo. Gw'olitambuza ensonga ebbanga eritali ggere, ebbanga ly'otamanyi. Olimala emyezi 8 ku mwaka mu mbiri oba mu nsozi olubiri lwonna. Ffe tubabulira ebintu bino tetubayita waffe wabula tukugamba nti olubiri lwonna lwobanga osanze olitujulirira. Ensonga z'okuterera n'okulongoosa obulamu bwo n'okutereza Lubaale oyo akuluma kiri kutwalira ebbanga kumpi nga lya mwaka mulambo b'emyezi nga 8 ng'oli mu nsonga ezo. Kye kituntundu w'otuukidde ku ssomero ng'otutta abaana abalenzi abalongo 2. Abalongo abo ne bakwesimattulako ne bayita mu kituli ne bagenda. Omusomesa najja n'akubuuza nga toddayokka n'omugamba nti nninda baana. Bayise mu kituli ne bagenda. Okulinda abaana kye ki? Okulinda abaana kwe kutuukiriza ensonga za Kabaka Bulamu ezo ezitudde mu mwaliro gw'obulongo. Naye ensonga ezo olizirwamu ke katundu abaana bano abayise mu kituli. Bw'oligenda mu masomero ga Lubaale oba mu mbiri za Lubaale n'ozivaamu oliba oyise mu kituli. Olina okutuula n'olinda abalongo abo paka lw'obayonsa ne bafuuka abasajja abakulu, kwe kuyita b'obwa Ssaalongo obwa Nnaalongo Lubaale ng'amaze okkula. So toliyita mu kituli. Bw'oligenda mu mbiri oba mu nsozi n'ozivaamu oba mu lunaku lumu oba mwezi gumu oliba toyise mu mulyango, oliba oyise mu kituli. Era ensonga ezo teziriggwa. Okitegedde saate ensonga ezo ezituddemu olubereberye n'obutonzi bazitambuza ne ziggwa. N'olekera awo lebulebu nga tokyabanjibwa ntabaalo. Kati omwaliro gw'obulongo gukubanjibwa. Okitegedde akatundu ng'abaana obalengera baggwerayo n'obalinda nga toddaka. Omusomesa wajidde nti nga toddaka, n'akubuuza nti nga toddaka. Okitegedde olituula mu lubiri nga toddaka.
nga toddaka. Okitegedde bw'olituuka mu mbiri zonna oba olusozi lwonna amaanyi agaliba gakututte mu kifo omwo gali kudda ku bbali, era ne bw'oliddangaeko ojja kuloota nga bajjajjabo bali mu kifo ekyo, era bali kuyitanga n'obeera ng'okiddamu paka lw'olimaliriza akaseera kaabwe. Embiri oba ensozi olizimaliramu ddala ebbanga myezi 8 ku mwaka. Keka katundu ng'olinda abaana bayise mu kituli ne bagenda, omusomesa najja n'akubuuza nti lwaki toddaka, n'omugamba nninda baana. Okay. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.